okutegeeza omukulu minisita n'abakulu bonna abali wano nti mu kuyigizibwa kw'amateeka nga nali mmanyi nti omusango gwonna gubeera mu kooti kituta sub judice tuba tulina okuleka kooti ne zikola omulimu gwazo bwe zimala okusalawo then abakuumaddembe abasigadde ne bateekesa mu nkola kooti kyebeesazeewo. Ettaka lino kwe tuli essaawa zino simanyi oba bakomplainant bazzeewo bakutegeezezza naye kuliko emisango egisukka mu 3 oba giringa 5. Omusango gusookera ddala omwami ataliiwo gwe bagaa nti bamunoonyezza gwe bayita Seviri baamukubira amasasi wali ku poliisi ekiteezi ku nsonga zino ez'ettaka lino lyennyini. Wenjogerera alina kubanga agenda India. Seviri Kranima, yes. Yes. Era ensonga ezamukubisa amasasi gaali 6 ziri mu kooti. Kisooka no anti mbadde nsaba ompulirize mukama wange. There is a criminal matter of attempted murder. That is one. Number two, wow. Thank you. Thank you very much. Yes. Tweyaza nnyo. Ono mu kiti kya lawyer waba obangambe nti bayite ba defendants basatu. Asooka ye mwami oyo w'ekibanja ava okwogera wali. Nti ni mukwano gwabwe kubanga ongambye si kooti. Nedda ensonga waliwo ensonga maybe ze batakugambye. Mr. Peter yaloopye omusango mu kooti n'aloopa omwami ono n'aloopa mukulu Seviri ne omukulu Saalongo John abatasobodde kubeerawo. Kakati ono yettaka lino lyennyini era baloopye omusango. Bwe baloopye omusango ne bateekayo kye tuyita main suit, ne bateekayo application ya temporary ya interim, ne bafuna ne order which was about 3 days neggwako. Omusango guno gukomawo nga 13 mu kooti. It was an administrative interim order ngegamba nti obawo kikolebwa ku ttaka lino for 3 days. I have a soft copy of it on the phone. Ati bino ebintu mukama wange babintegeezezza jjo akawungeezi kivulaba nzizeewo n'empapula entinitini zensobodde okuprintinga out neŋŋamba kanzije nnyonnyole omukulu nsabe ne time kuba mbadde nsaba tufune kubanga kiba kirungi saidi zonna ne zibeerawo ne tuwuliriza. Yes please. Yagula ettaka yasuka n'agula ekibanja n'amaani yeegula. Yagula ku famire y'omugenzi Absalom Kalali. Absalom Kalali. Omugenzi yafadda. Yali wa ttaka teyali wa kibanja. So Seviri yagula kuba beneficiaries. Yes, ttaka. So nannyini kiba chapa yali Absalom Kalali. Yes. I will share the information. Absalom Kalali. Yes, Kalali. 147 and 148. Yes. Kati awemba dezija mukama wange. Nebizo mortgage bakisaako. Kati ekyo kyo we tuli wano. Kati ogamba nti si kyaba kiriko nanyi omulala. Yes. Ngaba ani yamuguza. Chape. Kyasazibwamu mukama. Ekyani. Kyasazibwamu ofisi y'ebyettaka. Era kopi y'ekyapa kyabwe kyasazibwamu
anti mbadde njaga kukulaga nti ekyapa kyasazibwamu natera neno office ya government yino mukama wange omukulu Opio Robert acting commissioner land registration yasazaamu ekyapa kya family ya mwami bitale baliho ekyapa kyasazibwamu era bwogenda ku front page kuliko ekigambo forged badde nsaba ompeemu ku budde for a forged certificate of title in registry of Chadondo 197 plot 1 for trailer article was entered into the computerized land system, a copy which was attacked. I am directed the said forged document to be withdrawn from the system. Which one was forged? 148. There is a 147 and 148, yes, which is their title which they have. Somebody forged a 148 and 197 and 148. That forged was cancelled. So the original remained. This one remained. So there were, if there was a forged one you are talking about, that is gone. The original one is still there. There was a meeting where I was in attendance. One family was in attendance. They were commissioner. It was following that meeting. They were attending in time because this you can't rely on this document. It is talking of a forged one. I'm talking of an original one. So a forged one, right late was cancelled. Original remains. The one that was forged. Well, I'm not arguing a point of law here. I'm here on the original, which is here. And I've not seen any document like the commercial bank doesn't exist anymore. So, ekikulu tebaliwo kakati tojja kugira ki kugera kati document ya bank. I can't doubt document ya court. Kakati muboli na further details to add, add uliriza sewo bw'oba olina ebirala ebyokuga na kino nkirabi nze nkugamba kino tekirina makulu kubanga kigamba forged title nze nkolera ku original eno n'olwekyo ojja kuleeta documents zo even tomorrow eri special senior special assistant to his excellency the president ekyo ajja kigattako. For now I've had you. Gwakasambira ekya bank nembeera n'ekya bank nembeera n'ekya kooti eyo history bategasa wano eyo ewani ewa special aid wa special assistant wa his excellency ajabitulamu and I assure you get a fair hearing. Okay, kakati bizibu bingi nnyo eby'amataka naddala mu families. Mu family bwe mubeeramu obugulumbo bwonna baland grabbers abamu batwala omukisa ogwo okola ki okuba nti babuzaabuza abantu ate ng'oluusi beeyambisaako law firms. Tulina obuzibu bunene nnyo obwa law firms ezo ne ba money lenders kubabwe abantu abaland grabbers bwe baddukira mu ba law firms zino ate tebatwala mutawaana era kino nakyo katukisuule eri esiga eddamuzi yongere okutunuulira ebibiina ebyo ba advocates ezo bagonjoole basobole okuba nti banoonyerezanga ku nsonga nga tebasoose kwanguwa mangu nnyo kuteteeganya nsonga za ttaka kubanga ensonga z'ettaka kirungi nnyo bwe babanga mufunye client wammwe ne mugendako mu bakulembeze ab'ekitundu
oba n'abakulembeze aba gavumenti ne mwebuuza ku nsonga ezo naye mutukola bubi nnyo ebiseera ebisinga